Chris Evans wamu ne Mary Bata mwana wattu bali mu kubeera nga bategeka okukyala. Ekyo kyewuunyisizza abantu bangi oluvannyuma lw'okulaba ku kaadi eziyita abantu mu kukyala kwa Mary Bata wamu ne Chris Evans. Ate ye Dr. Jose Chameleon yasazeewo aleke ekitiibwa kye kyonna kyonna ne yeegayirira asonyiwe oba n'asaba ekisonyiwo eri maneja oba nnyini club governor gwe bayita Mr. Lubega Charles. Kwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MSSMX wano tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story regia tugikolera esinga okubeera ekikulu ti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Yensonga lwaki buli lunaku nkugamba subscribing on the notification bell tojja kuba nga omisinga updates naddala nga zino. Ate nayo kennyini alina business yo gyewandiyagadde okubeera nga tukulangira oba business kikaaki oba kikaaki tujja sobola bunnyo okubeera nga tugikulangira wano ku SMX Media gwe tukubire bukubizi ku enamba y'essimu tusobole okulaba nga tukulangira business yo. Wano ku SMX Media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa kugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kye kifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku nnamba y'essimu omutegeeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomera edduwa ekuyamba. Ate akugamba takola ku nzikiriza ya busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku ennamba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa. Katutandike ne Chris Evans. Twatandise okulaba kaadi z'okukyala kwa Chris Evans wamu ne Mary Bata mwana wattu mu ngeri ey'olusaagirizo mu ngeri eri awo ey'olusaagirizo tetunabeera nga tukakasa oba kaadi eno ya ddala oba si ya ddala nonta until ng'emikolo egyo gituuseewo kwolwo olunaku then tusooke tukonfaminge na biki ebinaavaayo kwolwo olunaku. Bulijjo Chris Evans musajja wattu yeegomba nnyo Zanny Brown omutima gumulumira Zanny Brown omutima gumulumira Zanny Brown kyayika oluvannyuma lw'okumulumya okungi oluvannyuma lw'okumulumya okususse oluvannyuma lw'okumutambulirako n'agaana Zanny Brown nati mwana wattu buli Chris Evans wapostinga Zanny Brown n'agamba nange mukwano gwange my love omukwano gunzita ye Zanny Brown ng'amuddamu bambi my brother bambi brother Chris Evans yamweyitira brother kati abo babeera bakusazeeyo mullo nti tojja kukombako wadde. So oluvannyuma ndowooza lw'okumutaayirirako n'okwogera kino n'okwogera kiri munnange mu nkukuttu eno ebintu nga bakwasaganya ne Mary Bata mpola mpola tugenda okulaba kaadi zino zifulumye bannange ensaba bineno bireme kubeera bya luyimba oba bireme kubeera bya lugambo bireme kubeera bya oba nti n'abaliwo oluyimba lwe mugenda okubeera nga mufulumya ketumaze okulaba ku kaadi ng'amazima tulindira olunaku lutuuke bakonfaminge nti ddala Chris Evans agenze n'akyalo wa Mary Bata nera ekintu Chris Evans mutandika okubeera nga mukikwasaganya nnyo bulungi ddala ekirungi oli ayimba nnyimba za mukwano naawe oyimba za mukwano. Aho otandika okuwulira ku buyimba nga mulimu ki mumpaleyo mulimu ki kwegamba Chris Evans basooke bakuyimbirawo obuyimba naye Chris Evans osooka oyimbe mulungi yambanze ebyokuyimba nno kyaka byannema naye sofa ebyo byebiriwo tulinze tulabe olunaku lwe batadde ku eyo kaadi y'okukyala lutuuke tusooke tukakasize ddala nti ddala kituufu ekya Mary Bata wamu ne Chris Evans bulijjo beekwasaganya. Eyo nga tuvuddeyo omanye ekigambo sorry kimala ebintu bingi nnyo n'obutakuuma busungu n'okwejjamu eri eggume oba okwejjamu eri ettutumu n'ogamba nze ndi wa kitalo nnyo ndi wa kabi nnyo naye ogamba akagambo sorry kasolovinga ebintu bingi. Dr. Jose Chameleon avuddeyo ne yeetondera manager wa club governor. Dr. Jose Chameleon baali bamuteekako baani ya myaka 6 obutaddamu kulinnya mu club governor. Azini Dr. Jose Chameleon amaze emyaka 6 nga takkirizibwa kubeera nga alinnya mu club governor. Neero oluvannyuma lwa incidence yaliwo between Dr. Jose Chameleon ne DJ weno club gwe bayita DJ Brian waliwo kaawe bitaakwasagana bulungi. However oluvannyuma Dr. Jose Chameleon yavaayo ne yeetondera DJ Brian neera ye ne baddamu okubeera nga bakwatagana naye okusinza ku kiwandiiko ekyali kyafuluma mu club governor baali baateekako ban ku Dr. Jose Chameleon obutaddamu kubeera nga alinnyayo kigere wadde n'ekimu. Oluvannyuma byonna by'okubeerawo n'emyaka okutambulira Dr. Jose Chameleon amaze ne yeetondera manager wa club eno Mr. Lubega Charles era bw'atyo bazzeemu okubeera nga bakwatagana. Official apology Dr. Jose Chameleon ataddeko official Facebook page ye oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyabaawo n'emyaka okugendererako neera okubeera nga abazzeemu okubeera nga bakwatagana. Dr. Jose Chameleon wamu na Frigo Ban bagenda beerayo ko ne concert oba bagenda beerayo ne show ku club governor mwe bagenda okubeera
okubeera nga bagirawo ddala completely ebyo byonna ebyali byagenda mu maaso n'okulagira ddala mbuye ne manager wa club governor DJ Brian bazzeemu okubeera nga bakwatagana just lwa kigambo kimu bannange nsonyiwa nategedde ensobi yange nakola bubi wano oba waneno nakola bubi oba waneno nasobya nsaba kunsonyiwa ebintu byonna nga bigonjooka amanya eddoboozi gadde nze SMX representing straight out SMX media waneno tuwene updates buli nnaku buli saa story ejira togikolera esinga okubeera ekikulu ti stories after converting and zibeera nga ziweka datawo aleme kubeera nga agenda mungi